ku nsonga ya virus eno ya Covid tasobodde kujja kubanga teewuta bulungi naye nja kubawa information general that ejja kubayamba. Obulwadde bwa Covid twatandika nabwo mu 2019 era virus eyo bagiyita Covid-19 kuba yatandika mu mwaka gwa 2019. Virus eyo yatandikira China naye oba bakola nkole mu laboratory oba yatandika yokka ekyo abantu bangi nnyo bakyekuumidde tebakyogedde olw'ensonga zaabwe naye nga virus eyo eteganyiza ensi yonna era ekyatuteganya era ejja tuteganya okumala ebbanga. Kakati bintu bibiri ebituleetera okulwala obulwadde obuleetebwa ebiwuka. Obusooka bwa bacteria, obwokubiri bwa virus. Bacteria zo tusobola ozirwanyisa zetufunira antibiotics neziwona. Naye virus ke kawuka akasinga okubeera akazibu okulwanyisa olw'okuba nga kekyusakyusa kefuula kayiya nako engeri gye kabeerawo tuleme kalwanyisa. Kale ate bw'otuuka ku Covid-19 ko kawuka kalabise ddala kazibu nnyo okulwanyisa. Sayansi bw'ayetoolodde wonna wonna mu ngeri y'okukalwanyisa ne bakizuula nti vaccination yeetuwa omukisa okusinga obunene okusobola okulwanyisa akawuka kano. Bannange temugayalirira vaccination. Vaccination eyamba emibiri gyaffe okufuna amaanyi gyo gyennyini okusobola okulwanyisa akawuka kano. Tewaliwo eddagala ddala liyinza kukola ki liyinza kalwanyisa nga bwekola. N'olwekyo bannaye njagala babuulira nti mugezeeko mulabe nti mufuna vaccination zonna nga bwe bazibagambye bikozese zisobole okuyamba emibiri gyammwe okulwanyisa akawuka ka Covid. Kubanga tulaba nti emyaka era giyiseeyo okukalira naye akawuka kakyagenda mu maaso nawe kati ekiri ekyayina nga bwe bimanyi si kyangu. Bwe babasalira nti bakuwadde empiso bbiri muzikozese. Tewaliwo chance ndala nti akawuka kano kaba kakutte nga wafuna vaccination omubiri gwo guba gulina amaanyi agasobola okukalwanyisa. Naye bw'oba tofunye vaccination ate ebintu ebyokuswa nga respiration kyebayita respiration mu Luzungu kikuyamba nnyo okuba nti wafuna injection zonna n'otoyisibwa bubi nnyo ng'akawuka kano kakutte. Naye bw'ona oganda vaccination oba bw'otomalayo mpiso ze bakusalidde kijja kubeera kizibu nnyo omubiri gwo okulwanyisa akawuka ako. Naye bw'ona ozifuna empiso zonna nga bwe bazikusalira bannange emibiri gyammwe kijja kuba nga gina amaanyi agasobola okwerwanako okulaba nti akawuka kano tukawangula. Kale bannaye tekuzanyisa ekigambo kya vaccination. Engambo nyingi ziyita bulemu ayina ensonga zaawa kale kino baagala tukola kino baagala tukola kiri. Naye bannange temuzanyisa vaccination gemaanyi gokka ge tusobola okubeera nago okulaba nti tulwanyisa akawuka ka Covid. Bannaye mbagaliza omwaka guno omupya omulungi mubeere bulungi. Nebaza nnyo bannaffe abakatoliki abakola entereka zino zonna ezisanyusa abantu bonna n'okuyamba ffenna ne tusabirako wamu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya gange nze Mukyani Walusimbi. Nasomera Russia. Nasoma Ddagala okulikola. Kakati ate bwe mala nenzija wano nenkola alternative medicine ate era nensoma okukozesa eddagala eryaffe ery'obutonde okujjanjaba abantu okusinga lino eryamu ery'omuddwaliro. Kale ebikwata ku ddagala ndowooza nze omu kubalina omukisa ogwo okuba nti mbimanyi. Era bwe bagamba nti mukozese vaccination bannaye mukozese vaccination ensonga nzimanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Akati nga tannaddayo kojja alina eddagala lyakola naye abadde balikonye tuyinza okweyambisa kakisakano kojja natunonyola alina eddagala lyakola oba yese nalyo olwalina simanyi naye nga alikola sebisinga zokulana akazino kakamudize abeeko kyatunonyola ku mupiira.
babadde bampadde eddakiika ntono okwogera ku vaccination nekiki kyekukolera naye kabagulireko tatukubyekola. Nze nzija eddagala ery'obutonde mu bimera nemanya nti ekimere bwe kiti kikola eddagala bwe liti era liyamba omubiri mu ngeri ng'eno. Era ndooza abantu bangi bampuliddeko babandabyeko oba bankozesezzaako basobola okubawa obujulizi. Kale eddagala erisinga obulungi mu nsi lyeddagala eryo Katonda lye yakola n'atulitera mu bimera mu miti. Abamu n'atuwa amagezi agasobola okuliggya mu miti ne tuli concentrating nga nerikolanga eddagala okusinga lye erikolebwa mu laboratory. Ate mukijjukire nti eddagala lyonna erikolebwa mu laboratory Katonda yalikola dda mu miti mweriri mu bimera okujjako kulimanya ngeri yakulijja mu bimera ebyo ne tulikozesa ne tutuyamba mu bintu byonna ebibadde bituteganya. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala.